Pulezidenti Museveni alaze ensonga musanvu ezimufuula ow'enkizo ku bantu omusanvu bavuganya ku bwa pulezidenti ng'ensonga zino gwe Munnayuganda z'osaanye okwesigamako obuddemu omulonde ku bwa pulezidenti omwaka ogujja. Bino abibuulidde bannamawulire mu nsengano gy'abaddemu nabo mu maka agasangibwa ebbalaje mu disitulikiti y'Otuke Mulango mu kiro ekigezezza olunaku olwaleero. Pulezidenti ategeeza nti bonna abazze okumwesimbako bazirwa ssemateeka eyabagibwa mu mwaka gwa 1995 ngo newebeetu buli kiisi munnansi alina ebisaanyizo okwetaba mu kulonda. There are 8 presidential candidates. So they are there legally. Some belong to parties, others are independent. If they are voted, if any one of them is voted, he will become president. So the constitution is there, the people, the voters are there. What is the problem? So the issue of leadership was resolved, how to become leader of Uganda and how to run Uganda. It is all in the constitution. Museveni yeewuunyizza abatinkiza n'okwagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino ate nga ku mulembe gwe ebintu bingi bikoleddwa nga n'eggwanga lyonna libukaddemu emirembe nga tebwakyayo ekitundu ky'owulira mu lutalo nga n'omumpembe Yozefu Kony eyakulira nga abayeekera LRA yamufufuggaza ng'abantu mu bukiikakkono bw'eggwanga lino emitima tegikyabasula ku mitwe nga gibeewanise. But since 2006 when we defeated Kony and the ADF, the whole country is in peace. We are having a problem of cattle rustlers, which has now been also defeated. Ategeeza nti gavumenti ye NRM eyo esobodde okuleeta pulogulaamu ez'enjawulo ezigenderamu okuggya abantu mu bwavu ng'ekirowoozo kino yakifuna akyalina mu ssomero mu mwaka gwa 1960. Because of the historic contribution of the NRM, really, frankly speaking, I don't see how the people would fail to see that NRM is the right choice. Asuubizza okutandikawo faamu y'ebyokulabirako era ngo mu nkola ya Foyeka model.